omuntu mulamu n'otamira n'ofuna budget yo yesawo y'okutamira ne bakusangaawo n'omwana wo n'omubuuza ti gwani omwana akaana kajja gwani eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkamya emyoyo bulijjo Mayiga abadde alimbalimba Abaganda kaakati akulira okukuuma Ssaabasajja Kabaka ono nga ye Kapiteeni Ssempijja yamaze dda okudduka mu Uganda lwaki yadduse kubanga gwakuuma maneya ne emmye ate ng'alina okubeera ng'abuuzibwa lwaki ogenda bitegeera sooka owulira akayimba kano ka musajja Munyankole ka pulezidenti olukavaamu tusimbule oyo ye mukulembeze asaanidde atukulembere kamalengule walemerako amalako atukulembere kamalengule mumungambire ntagwamuma atukulembere kamalengule saba mukama kayimba kakutukeko nange funeko olukisa lw'okukwebasa papi ngambira bobotungu yebaye for political economy competition. Oh yes, is in the right position. Opposition is not treason unless they change the constitution. Cause all I don't give it recognition and end up charging our explanation. Kale, kakati mukwano gwange mpuliriza tumaze okubeera nga tusimbula nagamba nze Eke Master buloli eddoboozi lino omanya omanya nateredda emabega w'omuzindaalo n'okubeera nga mmaze okuteekako galubindi tutolontoke paka mukwano gwange mpuliriza gye tunaafundikirira kaakati nkusaba video soko gintereko ekigalo bw'ogiwa ekigalo buli munnayuganda yenna agenda kufuna information entuufu ku nsonga zino zetugenda okubeera nga twogerako nakunnyonnyola nti banka y'ensi yonna mukwano gwange mpuliriza yamala dda okubeera nga ekuba ekibaati ku mwami Museveni kaakati ono amawanga mangi agabanja Uganda nga mawanga agabanja Uganda wuliriza ebigambo bino kati nogenda kubeera nga obitegeera gasukka 50 okwetoloola ensi eno lwaki kino kizzeewo era lwaki bino byonna bizzeewo ogenda kulira mukwano gwange ebigambo ebinene ennyo nga muno mulimu ne projects enkambwe ennyo ezaatwala ssente obulindo n'obulindo naye nga projects zino ampuliriza bw'ozituukako ezimu teziriiyo wuliriza ebigambo ezimu zaakolebwa naye nga zaakolebwa gadi bengali ezimu nga mukwano gwange ampuliriza tezitandikanga na kubeera nga zikolebwa wabula nga zeewolebwako amabanja okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu bitongole eby'enjawulo okuva mu banka ez'enjawulo mpaka IMF bwe yasawo negamba nti mwami Museveni tetugenda kuddamu kubeera nga tukuwola ssente World Bank negamba tetugenda kuddamu kubeera nga tukuwola ssente kaakati mukwano gwange ampuliriza njagala omanyi tutambula ne Haji Miti omusajja ono nkugambye nti musomi wa Dduwa Kayingu kakati alina ekizibu wenna mukwano gwange ampuliriza koona ku Haji Miti ennamba gy'olaba esembeya 15 oyo musomi wa Dduwa kaakati katutandikireko eno mabega katono nnyo ampuliriza omusajja akuuma ow'ekitiibwa Kabaka wa Buganda amanyiddwa nga mukwano gwange Kapiteeni Ssempijja webungedde olunaku olwaleero ono nga yamaze dda okubeera nga abinnyika mu nsuwa n'adduka ne yeetegula ekibambulira lwaki omusajja ono yadduse kaakati amawulire galaga nti omusajja ono teyasobodde na kubeera nga asiibula yakutte bukwasi mmundu n'agiwummuza wali n'akwata ebyambalo n'abiteeka wali ono nga tasiibudde yadde okuhandinga over okubeera nga akwasa omulala nti nonze kanzije omusajja ono kaakati akunukiza olunaku olwokubiri nga maneya ne emmye kaakati ekyebuuzibwa omusajja ono ddala yabula bubuzi kubanga ebibuuzo byatandise dda omusajja ono yabula bubuzi oba omusajja ono yabuziddwawo kubanga mukwano gwange mpuliriza omuntu ng'abuze bubuzi tosobola gamba nti abuze yekka gwe ne bw'onoomunoonya asobola okuba nga yabuziddwawo bw'abanga yabuze bubuzi lwaki yabuze bw'abanga yabuziddwawo lwaki bamubuzizzaawo njagala okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka mukwano gwange mpuliriza embeera gy'alimu eyungula ezziga era nga mwenna bwe mwamulabye saagala kubeera nga mbiddamu nnyo kubanga bye biriwo era bye bigenda mu maaso tulina okwongera okubeera nga tubanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II empologoma cuucu kaakati nno mukwano gwange okuzzaako ku mulamwa katono nnyo nkugambye nti olunaku olwaleero ogenda kulya ebigambo ebinene ebitiisa nga byewuunyisa gwe wenna mukwano gwange ayagala okuyiga n'okumanya n'okutegeera laba vidiyo eno ogimaleko kubanga olunaku olwaleero twolekedde waka ate nga muzito ddala nkugambye nti mwami Museveni yamaze dda okubeera nga akubako ekibaati ne gavumenti ye yonna olw'amabanja agamuli mu bulago kakati ng'ate amabanja gano tasobola kubeera nga agasasula mukwano gwange ampuliriza njagala okimanyi nti mwami Museveni ye nga ye mu State House buli lunaku akozesa biliyoni 2 ne miliyoni nga 15 ezo sente za Uganda nkugambye nti akosa obukadde 2,000
mu 100 ampuliriza buli lunaku lwolaba olukya ku nsi kuno mwami Museveni bw'akozesa mu State House wabula ngezo ze zibalirirwako kyokka nga amawulire agamu galaga nti ono ayina enteekateeka ey'okuddamu okubeera ng'asaba Parliament esobola okubeera ng'emwongera ssente ono agamba nti z'akozesa mukwano gwange ampuliriza tezimumala olunaku kyokka nga amawulire gano gamaze okubeera nga gafuluma kyaddaaki amawulire amalala gamaze okubeera nga galaga nti wadde tulina amabanja mangi nnyo agabanjibwa Uganda wadde kampani nnyingi nnyo wadde banka nnyingi nnyo wadde ensi nnyingi nnyo ezibanja Uganda naye tetulekedde okubeera nga twewola mwami Museveni yabadde alokedde eggwanga erya Saudi Arabia okwongera okusabayo obuyambi n'okubeera nga yeewola naye mukwano gwange ampuliriza abasajja ne batandinga down request ye kakati njagala okimanye nti ono pipe eyali ey'amafuta okubeera nga gasimwa abasajja abazungu basooka ne bagaana ne bagamba ekyo kiteeke ku mabbali n'agenda e Russia ne Russia n'ebigoba kakati njagala osooka owulira akatambi kano tugenda kawuliriza mpola mpola nga tujja tukawuliriza bwe tukaddiŋŋana bwe tukawuliriza mpola mpola wabula nga sinaba kubeera nga nkakutiramu ddala akatambi ako njagala osooka owulira akatambi kano waliwo omusajja eyabadde agamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda y'omu ku baali abayeekera ba mwami Museveni aba Full Nasa oba giyite National Resistance Movement era ng'ono agamba nti Ssaabasajja Kabaka yali namba 7 njagala ojjukire nti abayeekera bano batta abantu bangi nnyo mu lutalo era Ssaabasajja tetumbalira ku abo abatemu abatta abantu naddala eruweeru abantu abakwata mitwalo 50 era ng'omusajja ono alumiza nti Kabaka ennamba ye yali namba 7 wabula kakati njagala osooka olaba ennamba zino ez'abasajja bano ennamba ya Ssaabasajja teyaliimu Ssaabasajja yajja buzzi n'ayambako ku lutalo nga luganye bamwegayirira bwegayirizi naye teyali kitundutundu ku bano era teyali muyeekera era teyalina na nnamba sooka oli akatambi kano kakati nkuzzeeyo mu vidiyo yaffe ey'olwalero ng'okavuddemu kano aka Ssaabasajja naye musajja gwabadde ne Tamale Mirundi Junior ngo owobujulizi nga Kabaka yali akwata nnamba 7 mu kibiina ekyabatemu ab'NRA kikomye kubanga byoyogera tobitegeera tobiyinaako bukakafu abayeekera bano abaali bakulayo Kaguta Museveni nga ye nnamba 1 namba 2 yabeeranga Eria Kategaya namba 3 William Mwesigwa namba 4 Valerian Rwaheru namba 5 Martin Mwesigwa namba 6 Lieutenant P Mawunkwe Kazimoto namba 7 gwayogeddeko nti ye Kabaka wa Ronald Muwenda Mutebyo w'okubiri sebo mukulu olimba namba 7 bamuyitanga Malibu aboli omwami yabeeranga Mutoro nakati waliwo street namba obekubo damba mu Fort Portal gye bayita Malibu era nga waliwo ne monument oba ekijjukizo kye bateekawo ndowooza mwaka gwali gwa 2012 okukizimba okumalizibwa namba 8 James Kalhanga namba 9 James Birihanze namba 10 Laiti Omongini namba 10 Mohamed Seguya namba 12 Fred Rubereza namba 13 Wilson Mwangisi namba 14 Kayindo Tafire namba 15 Fred Rwijema namba 16 Salimu Sale namba 17 Chief Ali namba 18 General Ivan Koleta namba 19 Jackson Muwanga namba 2 Shabani Kashanku kakati okubanga okuva kwa mupaka kwa 2 Kabaka waffe taliiwo gwe gwataddemu namba 7 omuli omwami gwe bayita Malibu abwoli oyina obukakafu obulaga nti yali namba 7 omwami ono Malibu abwoli yawambibwa nga 3 mu mwezi ogwa January abakulu ba PSU era bamusanga ku Uganda Bookshop gye banywera chai omwami ono gye yali nga bamukwata ne pistol ne magazini z'amasasi 3 era yali omu ku batemu abaddukanyanga emirimu gy'ekibiina kya Full Nasa ekyali kikulibwa mu 7 okutugumbula banna Uganda however much abantu b'ettolo bo balowooza nti yali hero teyali hero omwami ono yali mutemu era be bamu kubakyankalanya eggwanga lyaffe nga bali mu kibiina kya Full Nasa kati gwe bw'ogamba mbu ate oli eyali namba 7 gwoyogerako era gwe gw'ogamba Kabaka Ronald Muwenda Mutebyo w'okubiri yabwoli yani so mbeera nga kuzirayivu zammwe mukomye ng'okwogera ebintu bye mutamanyi ebintu oba tobiyinaako obukakafu sirika otuule ogumire kati ababaddeko bangi balowooza mbu Kabaka waffe yali namba 7 Kabaka waffe teyeetabangako mu lutalo lwa Museveni lwonna nga wa NRA olimba era mbadde nkusaba tokiddangamu oteekwa kuba oli musajja mukulu ateegera wabula babasasula okwonoona amannya g'abantu tokiddamu ampuliriza nakola dda akatambi ku mukutu wano ne nkusomera abasajja bano
omu ku omu ampuliriza mpaka ku nnamba yali ya 45. kakati olunaku olwaleero nzisemu ne nkuterayo amannya ago wabula njagala mukimanye mukibulire n'abantu abalala bonna nti Ssaabasajja Kabaka y'omu ku bajja ne balwana era singa teyali Ssaabasajja amawulire gakiraga nti olutalo ono Mwami Museveni ne basajja be lwali lumaze okubeera nga lubayinga nga lubatudde mu kifuba nga lubalemeredde. kakati kwe kusala amagezi ne bakima Ssaabasajja Kabaka ne bamwegayirira ajje azeemu abalwanyi amaanyi abaali basinga baali Baganda. kakati no mu mbeera eno mukwano gwange mpuliriza abantu abamu bwe baviirayo ne bagamba nti Kabaka naye y'omu ku bayeekera abaaliwo nga balwanyisa abayeekera abasajja aba Obote mukwano gwange ebiseera ebyo wabula ne bamuwana ennamba nti namba Museveni namba 7 naye nga kimaze okubeera nga kiraga ennamba ya namba 7 yalimu muntu mulala nnyo n'okufa yafa Ssaabasajja tiyalina nnamba mu bayeekera aba NRA. kakati nno tuzzeeyo ku mulamwa ampuliriza nakugambye nti olunaku olwaleero Mwami Museveni atuyana zikala olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi nenkulaga bwino omusajja yatuwadde bwino ku basajja abakyasinza okubeera nga babba nga banyagulula okukaabya akayirigombe n'okubeera nga mukwano gwange bateeka eggwanga lyaffe ku ttaka oluvannyuma lw'okubeera nga babbira ddala ssente n'okubeera nga banyagulula ebyobugagga kw'ossa ensimbi enkalu ate nga tewali muntu n'omu yali abakutteko yadde obasiinyaako okubanyagako yadde okubakwata nti babaggalire oba basibwe. kakati n'olunaku olwaleero njagala ate owulire ebigambo ebinene nga bwe nakusuubiza ebiduduma ebitiisa naye nga bino byonna okubeera nga mbikusuulamu oba okubeera nga mbikuwa njagala n'obuwombe vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo kubanga nakugamba ku mulamwa guno nti vidiyo eno buli lw'obeera nga ogiwadde ekigalo buli munnayuganda asobola okubeera nga afuna information eno nga vidiyo ogiwadde ekigalo oba ogiwadde mileage. bano abasajja President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo atugamba buli we tufuna akakisa konna ak'okubalabisa tubalabise mu mbeera yonna oba oli ku kamera oba oli ku mawulire ngaffe kakati yogera ekiriyo kasobera ng'okiraze ensi nebeera nga ekitegeera oluggo omusango ojja kubeera nga ogwejjeeko abasajja bwe tutabalabise bagenda kusigala nga mukwano gwange batunyigira mu ttooke era nga batuttira ku lwala nga boolaba ensekere oba envunza. kakati n'olunaku olwaleero nkugambye ogenda kuwulira amabanja ng'ogenda kuwulira okubeera nga Uganda ogenda okulya nga Mwami Museveni ampuliza bw'atuuse ensi Uganda era ng'omuntu oyo akyamuwagira ojja kwebuuza yeewunzise omuntu amuwagira mulalu omuntu amuwagira mulamu amuyinako oluganda oba ono asasula musasule. kakati fena nga bwe tukimanyi nti Uganda yensi yafuuka ekyenyinyalwa yafuuka ekisekererwa nga bw'olaba projects nnyingi nnyo ezizze nga zikolebwa mu East Africa naye nga Uganda yeesembayo okubeera ng'etuukiriza ebyo biba biteeseddwako oba bikanyiziddwako amawanga gano gonna aga East Africa. mwalaba eggaali y'omukka ne bateesa okugikolera East Africa nga Uganda, Kenya ne Tanzania ne bamalira ddala bulungi nnyo okubeera nga bakola enteekateeka eye Kenya yaggwadda eye Tanzania yaggwadda naye nga zino zonna eggaali za masannyalaze era nga zikolera ddala bulungi nnyo. eya Uganda tetandikanga naye kyannaku nnyo eya Uganda ate nga yegenda okubeera nga ewemmenta omusimbi ogusinga obungi kyokka ate nga yegenda okubeera nga ekavaringa kilometers ezisinga okubeera entono. kakati ate nga ekikwewunyisa sente zino zaayisibwa naye tekolebwangako nevvuunike teritemebwanga kyokka nga amawanga amalala nga bwe baateesa ga East Africa okukola eggaali egagatta ng'eva Kenya n'ejja Uganda n'eva Uganda n'egenda Tanzania nga bw'ova Tanzania mu ggaali osika busisi n'otuuka Uganda n'osala n'ogenda Kenya. kakati ya Uganda tekolwangako tetandikibwangako. kakati nno era mu mbeera y'emu omusimbi oguzze nga gubbibwa nga guwuutanyizibwa nga gutwalibwa abooluganda abako n'ab'emikwano njagala otuulo kalire kwata peni n'olupapula nze nsimbudde wulira bwino mukwano gwange mpuliriza ebintu bino bya nnaku byewuunyisa. olunaku olwaleero nkuleetedde vidiyo eya projects ezitutte ensimbi z'omuwi w'omusolo amabanja gonna g'owulira Uganda geetuddemu gonna mu vidiyo eno. projects zino n'abazirimu baatwala sente meka nja kujja ng'amenya emu ku emu n'abagitegese n'abapanga sente meka ze babba naye olwaleero ngenda kusooka nkumenyere projects zino ziri 14 n'ambirira mukama anyambe zimaleyo mu vidiyo eno. project esookedde ddala bagiyita Entebbe Express Highway. runo oluguudo lwa nguudo 4 ruli ku kilometers 5 kigambibwa nti lwe luguudo olukyasinze okubeera olw'ebbeeyi mu nsi yonna nga lwamalawo ensimbi za $1 trillion 1.19. kitegeeza nti buli kilomita emu yazimbibwa biliyoni 23. kino tekibangawo mu mawanga gonna ne London keberasha tekibangawo kilomita emu okuzimbibwa biliyoni 23 ez'ensimbi za $. tekibangawo. kigambibwa nti ku trillion 1.19
banka ya Exim eya China yatuworako biliyoni 875 era nga zino zakudizibwa kusasulibwa. Oruguudo luno lwamala okugwa ne balufuula private, omuntu owa bulijjo takirizibwa kuyitawo mpaka ng'amaze okusasulira. Aba boda boda simanyi ntwalo omulwadde mulago omukazi agenda kuzaala tokkirizibwawo. Ow'ebigere takirizibwa kusalo y'ekiboko zimulya ab'obugaali ate ng'omunaku yatoba n'amabanja gano okugasasula. Awo ne tuvaawo ne tugenda ku project namba 2 eno bagiyita New Mulago. New Mulago eno yakulita n'obuwumbi bw'ensimbi biliyoni 2.5 era nga nazo zaakwewola. We yamalirizibwa bweti nerangirirwa nga private era nga nayo yakusasulira. Okuva ku consultation okulaba omusawo otandikira ku $5,000. Normal delivery okuzaala kwa bulijjo obukadde 89. Service zonna zonna zisasulira. Ate nga ffe tutoba n'amabanja. Ne tugenda ku project namba 3 eno bagiyita Isimba Power Dam. Eno ina megawatts 183 n'obutundutundu 2. Ngeno project yakulita n'obuwumbi bw'ensimbi eza $567 n'obutundutundu 7. Ate nga ku miliyoni 567 n'obutundutundu 7, miliyoni 482 zonna zaali mabanja okuva mu banka ya Exim. Era ng'endagaano yateekebwako omukono n'Abachina bano nti tugenda kuzisasulira mu myaka 25 ne interest oba amagoba ga 2%. Kigambibwa nti ne contract yakola daamu eno akyabanja biliyoni 3.5 tezimusasulwanga. Ate ng'okumanya ng'eno tegenda functioninga na bridge oba olutindo olwandigiconnectinze ku kkubo terwakolebwa ate nga nalwo yali part of project. Owulira simanyi gye tulaga. Kwatemu katono nnyo. Njagala osooka owummulemu katono nnyo kubanga ebigambo bino nga bwe nakugambye nti tugenda kubeera nga tutambula mpola. Akoolwalero ka bwongo, akoolwalero ke kaabo abaagala ensi yaabwe, abo abaagala okuyiga era ebyo ebiribayamba oba oliawo nga ne baba bakubuuzizza osobola okubeera nga ebigambo obiddamu. Kakati enkiddamu ndikwata peni n'olupapula tukyagendera ddala mu maaso naye nsazeewo nsooka embeere nga mukwano gwange mpuliriza nkuzzaako ko ku sayidi eno kubanga ebigambo bino bw'onoobiwuliza ng'obiva kumukumu paka kumukumu ojja kutuuka ekiseera obeere nga obyerabira. Kakati njagala nnyo osooka owandiikeyo naye nga pulojekiti ampuliriza zo mpitirivu nnyo era omusimbi mungi nnyo ogutokomose ku mbeera zino ez'okubeera nga abasajja bano bakola gumu gwa kwewola ekisinga okubeera nga kyewuunyisa. Buli mwaka abantu bano beewola, buli budget abantu bano beewola, kyokka ate n'ebintu tebikka bbeeyi wabula buli mwaka birinnya bulinnyi, kyewuunyisa era nga kitiisa. Kaakati nno njagala nsooka embeere nga nkuzzaayo ku mabanja gano ageewolebwa okukola projects zino naye nga bwe nnakunnyonnyodde mu ntandikwa ndi projects nyingi nnyo abasajja beewola ensimbi, obutitimbe n'obutitimbe, omudidi n'omudidi, obutabalika naye nga projects zino ntono nnyo ezaakolebwa ku ssente zino ezeewolebwa ne ziggwa era nga na zino eziggwa ojja kusanga nga mulimu ezimu ezaggwa naye nga tezikola bulungi ekyo ekyewozesa ssente n'okubeera nga zaakolwa zikole ekyo naye nga zikola mu bintu birala nnyo obanga zaggwa naye ng'ezimu zaakubadda enjatika bibeera nga bintu byali byakuzimba obanga ebimu byaggwa dda naye ng'ate bye olwamala okubimala ate ne bigwa. Kati nga bw'olaba enguudo twewola ssente okukola Masaka Road naye baali byakamala eddakiika 2 n'abotoka mu Katonga era bwe yabotoka emmotoka mwazirabanga nga ziyita Kisozi ne zeetolola mpaka Gomba ne sobola okubeera nga zituuka e Kampala. Ampuliriza era oluguudo lwa Masaka luno lwagenda okumala okubeera nga luddaabirizibwa kakati ng'ate eri emmotoka gye zibadde ziyita ku luguudo lw'Egomba Kisozi highway nga lumaze okubeera nga luwomogoka. Kakati nno njagala ogende oyiteko ku luguudo luno oluva e Kampala ogenda Maddu Gomba paka Masaka kuyita Sembabule ojja kulaba bwe lwawomogoka. Kakati nno njagala nsooke nkuzzeeyo kubanga njagala tutambula empola mpola, saagala osigale saagala obule. Wulira abasajja omudidi n'omudidi gwe boonona ku projects ezimu nga zaggwa ezimu nga tezaggwa nga nezo ezaggwa bye zikola okwata ku mumwa. Tugenze ku project namba 4 eno bagiyita Rubowa Specialist Hospital eneesesa n'okusesa. Investor yava mu ggwanga lye mbwaze kukulaakulanya Uganda yatuuka mu Uganda ng'ali wa kukola ddwaliro. Gavumenti ya Uganda n'emwewolera biliyoni 600 okukola eddwaliro lino erya Rubowa Specialist n'emuwa ettaka ery'obwereere
nemuwa services omuli amasanyalaze n'amazzi ebyobwerere nemuterawo n'endagaano nti waliba amaze eddwaliro lino alisooka n'asolooza ssente ze zonna z'ayagala n'alyoka awaayo pulojekiti eno mu mikono gya gavumenti. Takkirizibwa kuweebwa musolo, omusolo baagumuggyako. Kigambibwa nti ababaka ba palamenti mwabiraba bino si byambu. Ababaka ba palamenti beekuŋŋaanya bagende balabe ku pulojekiti eno ewuuma ensi obuwumbi bw'ensimbi ez'omuwi w'omusolo. Mejja General Eri Tumwine omugenzi mumumanyi oyo, police has a right to kill you. Yateeka amagye n'agamba mukube buli kiramu temukkiriza muntu yenna kusaalimbirawo. Era kigambibwa nti omukujjukujju yasinzira busuka kubo n'atega ka drone ka kamera ne kagenda mu kifo kino omuli pulojekiti eno ey'eddwaliro ewuuminsa obuwumbi bw'ensimbi bwe buti. Kyazuulwa nti waliyo ebiyumba bya nkoko ng'abagagga balundirayo nkoko zaabwe. Awo nawo ne tuvaawo tugenze ku pulojekiti namba 5 bagiyita Uganda Airlines. Uganda Airlines ng'eva mu kubeera mu mikono gya gavumenti efuuka ekitongole ekyetongodde yayina ennyonyi 12 omwali ne 2 Boeing crafts 5 jets ebyo byonna ng'ebiyina mu 2019 wano nga Uganda esayininga ennyonyi zino eza tukutuku Bombardier. Kyazuulwa nti Uganda erina 1% share mu kitongole kino ekya Uganda Airlines ate nga yasiponsalinga 100%. Awo nawo omunaku n'abanga akafiiriddemu. Tugenze ku pulojekiti namba 6 eno bagiyita Entebbe Airport Expansion. Eno yawuumenta obuwumbi bw'ensimbi za $2 miliyoni 2 ate nga nazo zaali ziva mu banka ya Exim. Ng'eno yaweebwayo ne Lake Victoria ng'omusingo. Era mwalaba nga amagye gakuba abantu abavubi okufaako obufi abalala ne bafa nga gabagobaganya ku Lake Victoria. Olwo nga banka eyagala okusigaza Lake Victoria ekolerewo emirimu gyabwe. China yevuba ebyennyanja byaffe mu Lake Victoria, yeesima omusenyu mu Lake Victoria. Uganda tuli mu mabanja tetumanyi dirwe tunsasula. Tugenze ku pulojekiti namba 7 eno bagiyita Bujagali Power Project. Eno erina megawatts 205. Eno power project yawuumenta obuwumbi bw'ensimbi 862 era nga nabo bwali looni okuva mu bitongole bino wamanga. International France Corporation, African Development Fund, European Investment Bank, German Investment Corporation, kwosa n'ekitongole kino kye bayita KFW. Waliwo n'ekitongole ekirala bakiyita Propaco of France, French Development Agency, Netherlands Development Finance Company, Abusa Group Limited, BNP Paribas, Nedbank ne Standard Chartered Bank be basonda ensimbi ezo ezaakola Bujagali Power Project era nga nazo zakwewola omunaku wa kuzisasula. Ampuliriza mukwano gwange gwali ku EKTV nakugambye tiwerabira video nokubera nga ojuwa ekigalo. Kakati bwanga oli mupya ku mukutu gwaffe nawe nja kukusaba oberenga osubscribinga kubanga bwoba osubscribinze buli video zetuteekayo nga zino eziyigiriza ate nga ziyamba ensi yaffe tosobola kubeera nga ozisubwa tozitumirwa mwana ozifuna bufunyi olwonobeera nga mukwano gwange nawe gakubeera nga mawulire gakutuuka mu matuugo. Kakati nakugambye ntambula ne Haji Miti ono nga musomi waddwa mukwano gwange gwe nena angoberera. Omwami ono bw'obeera nga olina ekizibu omwana ameketa amannyo afuka ku buliri gwalimu okufuna omulimu omusajja maka gayuga omukyalo omwami yafuuka musajja w'abakazi bangi walimu okufuna omulimu promotion zaagana Haji Miti mukooneko ne bw'oba oli Bulaaya ono mukwano gwange ampuliriza owandiika buwandiisi linnya lyo n'obeera nga oli musindikira ku kapapula oba gwe n'olisoma n'aliwandiika kapapula. Kakati nno embeera n'abeera nga agikolako ono akuma n'ebyoto mugendeyo mukuma ebyoto oba oli awo embeera ejja kukyukamu. Kakati njagala nkuzeeyo mukwano gwange ampuliriza omaze okuwulira banka ez'enjawulo nga bwe nakunnyonnyodde nti Uganda ebanjibwa buli banka almost eri ku nsi kuno ebanja gavumenti ya Mwami Museveni eya Uganda era nga nawe twogerera essaawa zino weewuunye Uganda ensi ennamba teyina gavana
wa Bank of Uganda. Kakati njagala obuuze ensi bweti ekola etya nga tena yadde governor, kakati ng'ateera ensi yemu nga speaker waayo yateekebwako dda envumbo. Njagala okimanyi nti speaker yabeera namba 3 mu ggwanga Uganda, kubanga tutandikira ku executive eya president ne tudda kusiga eddamuzi. Bwe tuva kusiga eddamuzi olwo tuddako parliament. Kakati parliament ng'agikulira ye Anita Amongo, era ye speaker owa parliament eno eyeggwanga Uganda. Naye nga wenjogerera ono yakubwako dda ekibaati, wabula wadde yakubwako ekibaati amawulire mangi agazenga gayitingana. Ono ng'agamba talina byabugaggadde n'akamu mu ggwanga erya Bungereza, nga Bungereza erumiriza nti omukyalo ono alina ebyobugagga tomooni biyitirivu nnyo biringa entungo eyiika. Kakati nga Mwami Museveni naye yavuddeyo n'alumiriza nagaa nti agenda kuteekako bambega abanoonyereza babuuze era bagende bongere okubeera nga bayinkwayaringa ku Bangereza ani yabawa amawulire gano nti omukyalo ono alina ebyobugagga bingi e Bungereza. Kakati wano webuuliza Omungereza akugambye nti omukyalo oyo alina ebyobugagga biyitirivu nnyo mu nsi yange, kakati ate ggwe n'osigala ng'owakana n'ogamba nti mwani yabagamba nti alina ebyobugagga bingi mu nsi yammwe. Kakati ate mu mbeera yemu omukyalo ono waliwo banka eza Uganda nga bwe nakoledde akatambi ezaamulabula ne bamugamba nti bagenda kuteekako envumbo, buli sente yonna gy'olina mu banka gijjeeyo ogiteeke mu nnyumba yo, era nga kirowoozebwa nti omukyalo ono alina obutitimbe n'obutitimbe mu nnyumba yo kubanga ku akawunti yazeerako ng'amaze okutegera nti agenda kubeera ng'akubwako ekibaati. Kati njagala nkuzeeyo katono nnyo ku pulojekiti zino mukwano gwange mpuliriza zirumala nnyoso ezimaze ensimbi y'omusolo, ezimaze ensimbi y'omunnayuganda, ezimaze ensimbi y'omunaku, naye nga ezimu ku zo tezikola era nga zaakolebwa dda ne zigibwako engalo, naye ng'ezimu olwagibwako engalo ate ne zimogoka amangu ago ne zibeera nga ziringa ezaakolwa edda mu myaka egy'Abaamini n'Obote. Tugenze ku project namba 8 eno bagiyita Karuma Power Project. Eno erina megawatts 600. Eno yawumenta obuwumbi bw'ensimbi $1.7 billion ate nga ku $1.7 billion 1.435 billions zaali mabanja okuva mu banka eya China emanyiddwa nga Exim Bank. Ng'eno yateekebwako endagaano okusasulira mu myaka 20 okutandika n'omwaka gwa 2018. Kigambibwa nti Uganda yesinga okusapurayinga amawanga agatwetoolodde amasanyalaze. Amawanga gano bw'otuukayo amasanyalaze gali ku layisi nnyo okusinga Uganda ffe abasapurayinga abantu bano. Kenya yesinga okugula amasanyalaze waffe, naye ate ekyewuunyisa yabunya amasanyalaze ebitundu 65 ku buli 100 nga Uganda eri ku 25%. Omunaku wakwekabirako. Tugenze ku project namba 9 eno bagiyita Akibua Stadium. Eno yali project ng'egenderedde okuggula ekisaawe mu muzannyo wa Olympics eyawangula omudaali bamuwe ekisaawe ekiri mu Arua. Eno project yawumenta obuwumbi bw'ensimbi 605 million era nga nayo kyagenda okuzuulwa nti waaliyo ekiyumba ky'embizi nga gavumenti. Nja kusagala kubeera nga nkwebaza okutambula ne EKTV, okubeera nga ogoberera n'okubeera nga mukwano gwange tovaako nga buli kateekayo osobola okubeera nga okafuna. Abaana b'e Qatar, abaana b'e Saudi Arabia, abaana ba UAE, abaana abali mu kyondo kya Buwarabu mwenna mbatumiddeko nnyo, kw'osaba na Uganda mwenna abali mu Africa, Kenya, Rwanda, Tanzania n'amawanga amalala waliwo n'abatono bali mu ggwanga erya DRC Congo, kw'osaba nanga bali mu South Africa. Mwebale nnyo mwebale ddala kubeera nga mugoberera EKTV, nammwe bannaffe abali mu ggwanga erya Misiri oba giyite Egypt, kw'osaba na Uganda bali mu ggwanga erya Israeli. Mwebale nnyo. Ennamba gy'olaba ku screen eri mu kala eya white eri entono waggulu esembeyo 189 ya EKTV. Bw'oba olina ky'owabula, olina ky'oteesa, olina amawulire nga tegalinda ampuliriza okwonako bukonyi ne tubeera nga munnange tukuddamu mu mbeera y'emu. Kaakati nno bino binanga bimaze okubeera nga bigenda mu maaso nga bitegeerekeka era nga tumaze okubeera nga bitugwa mu matu nga tubifuna naddala ffe abagoberera ensonga z'ensi Uganda. Kaakati njagala okimanye nti mu budget egenda okubeera nga eyisibwa wadde munnayuganda obanjibwa, wadde munnayuganda weekalakaasizza, wadde owooza nti ifurizi tejja kubeerawo nga Mwami Museveni akugambye nti ejja kubeerawo. Kaakati ate ebigambo bimaze okubeera nga ate bikyukamu katono nnyo ampuliriza. Abannayuganda mwenna abavuga amamotoka, abavuga pikipiki, mwenna abakoza petro, abalina zi generator, njagala oli ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza obeere ng'oyongera okukaaba amaziga okimanye nti omusajja olwamumye obuyambi kaakati ate obwanga yabolekeza mu nsawo yo.
omusajja bamumya obuyambi bw'abadde asuubira okubeera nga afuna naddala mu ggwanga lino erya Saudi Arabia kubanga nga bwe nkunyonyoyira abasajja bali abazungu basaludda ne baga nti ekimala tetugenda kuddamu kubeera nga tukola ensimbi n'emu kubanga obangi bw'omutitimbe n'obutitimbe ogw'ensimbi ate nga n'ekirala olinyirira eddembe ly'obuntu njagala okimanyi nti Mwami Museveni uyono bantu be bangi nnyo naddala abajenerali abali mu magye abalamuzi abali mu mapulizoni baakubwako dda envumbo natti kulinyirira eddembe ly'abuntu era nga n'obujulizi bwavaayo mu kkooti ey'ensi yonna bagite criminal court esangibwa eri mu Hague mu kibuga Hague ekiri mu ggwanga erya Netherland baamala dda okubeera nga bafayiringa empapula ne baga nti Mwami Museveni ono nejje n'omuhozi Kainerugaba ono nga ye mutabani wa Mwami Museveni era nga yakulira amagye bano mbu baggulwako dda emisango mu kkooti y'ensi yonna era nga essaawa yonna bano tuyinza okubeera nga tubalabako nga bali emabega w'emitayimbwa oba nga banyonnyola lwaki bino byonna bigenda mu maaso kubanga obujulizi obusukka mu bantu 200 bwamala dda okubeera nga buweebwayo mu kkooti eno kakati abalamuzi ne babufayiringa ne baga tulinde bulinzi ssaawa ntuufu omwami ono tugenda okubeera nga tumuyita ne mutabani we ajja abeere nga atunyonnyola kakati nno njagala olabe ggwe ayina pikipiki avuga emmotoka naawe owa generator wulira petro kakati abasajja banza okubeera nga mukwano gwange bamwongerako omusimbi era nawe wenyini akoleza bukereza amafuta agattadoba bagiyite parafini nawe tebakutaliza ampuliriza ogenda kuyiwera ng'olaba ulira soko ly'ebigambo bino tugende mu maaso. Omusolo ku mafuta buli lita ya petrol ne dizelo yakwongerwako siringi 10 mu nteekateeka y'omusolo ejja ate amafuta ga parafini oba ag'ettaala buli lita yakuteekebwako siringi 3. Buli muntu atunda ettaka wakuwozebwa. Kaakati nampuliriza nga mukyagenda maaso n'okubeera nga mukaaba nga mulajana omaze okubeera nga otegeera nti bw'oba oyina mmotoka kidduka petro agenda kwongerwako nusu 10 kino nga kyamaze dda okubeera nga kirangirirwa mu lwatu mu lujjudde kyokka nga ne dizelo naye waakwongerwako mu lwatu mu lujjudde ate nga g'amafuta parafini buli lita gy'obadde ogula ogenda kubeera ng'oyongeramu nusu 3 gw'abadde agigula. Njagala nnyo mukwano gwange weewuunye omuntu akongeza atya omuwendo gw'ekintu oba ogw'amafuta nga jjajja mu kyalo eri wansi bakimanyi akozesa mafuta naye n'oyongera nusu 3 omulundi gumu nusu 3 omulundi gumu. Ampuliriza nga mu byalo omuntu asobola okumala ennaku 3 oba ennaku 4 nga takutte ku siringi 5. Kakati amafuta nkugambye ag'ettaala parafini bagongezaako nusu 3 buli lita. Kakati gwe abadde alowooza nti kino kikwata ku mugagga yekka, abadde alowooza nti kikwata ku bammotoka, abadde alowooza nti kikwata ku bapikipiki, naawe owettaala akuma 10 parafini ampuliriza tebakutalizza, gwakuma sitoovu yo mu nju tebakutalizza. Amafuta gano buli liita yeeyongeddeko nusu 3 ojja kubeera ng'ogasasula oba oyagala oba toyagala. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso amawanga aga Bulaaya gaasigala gatunulira ensonga eno wabula mu kutunulira ensonga eno ne gafuuka kyesirikidde kubanga bino bikosa bannayuganda era mulina okubeera nga mwekennyininyini mwe mulaga embeera ne muteekawo embeera eraga nti mwagala enkyukakyuka olwo abasajja basobole okubeera nga babayambako. Kyokka nga bano bamaze okubeera nga bamanya nti bino bigenda mu maaso laba General Museveni yebuvuddeko yakola enkyukakyuka mu kabinenti n'akyusa baminisita kakati olwo ne Balamu we yafunira omukisa naye n'afuuka minisita ow'abavuuka n'abaana. Kyokka ng'ono asusa mu myaka 50 yandibadde minisita w'abasajja n'abakadde naye kakati ekyewunyisa minisita w'abaana bato ne bubebi. Kyokka ng'ono ali myaka 5 mirambirira pulasi. Kakati no mu mbeera eno ono teyasigazaayo mutabani we mabega mu kiyungu yakwata ne mutabani we amanyiddwa nga General Museveni amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba n'amufuula CDF oba muyite akulira amagye mu ggwanga Uganda. Kakati Mwami Museveni ye commander in chief ye w'oku ntikko kyokka nga amuddirira aduumira amagye gonna gakutaka n'ago mu bbanga ye mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Amawanga ag'e Bulaaya amawanga aga Afrika gayogera ki ku nsonga eno okusinziira mu mpapula ez'enjawulo ez'ensi yonna. Wulira mbadde ngenda maaso n'okuba nti ntunulatunulako ku mikutu egy'amawulire egy'ensi yonna kati bujja ne weetegereza emikutu omukutu ogwa Daily Mail gugamba gwawandiise omutwe omunene headline ennene Uganda President Museveni appoints his son as Chief of Defence Forces. Bawandiise batu ne bateekawo ekifaananyi kya General Muhoozi ne bagamba nti omukulembeze wa Uganda alonze mutabani we appoints his son as Chief of Defence Forces. Babadde ba Daily Mail eri ebungereza mutwe munene ne bagenda maaso n'okuba nti bagutaddewo agamba amulonze ono abadde senior presidential advisor kati amulonze ne tuvaayo eyo
omukutu gwa African News nagwo ne kugenda maaso n'okuba nti gwawandiisa omutwe omunene ne kugamba Uganda's president appoints his son as the top commander of the army. Ogwawo n'ogwabadde bwe guto gugamba nti omukulembeze w'eggwanga lya Uganda alonze mutabani we as the top commander of the army. Era bano ne bongerako ne bagamba nti a controversial move in a country where many have long believed Museveni is grooming his eldest child for the presidency. Nti move ene controversial mu ggwanga abasinga gye bagenda maaso n'okuba nti balowooza nti mwami Museveni ali mu kuguruminga mutabani we okufuuka president. Gwabadde mukutu oguyitibwa African News. Nenkweta Reuters. Aba Reuters bawandiise bati bagambye Uganda's president appoints his son as a military chief. Mulaba amawulire gabadde nnyo wano gatutunuulidde nnyo kwabye byageze maaso n'okuba nti byabaddewo mukutu gwa Reuters ne gureportinga ne kugamba nti Uganda's president appoints his son as military chief. Amulonze bagenda maaso n'okuba nti atuliza nabo balipotinze. Omukutu omulala ogw'amaanyi gwe bayita The Hindu Times nagwo ne guleeta headline ennene yabadde egamba nti Uganda's president Museveni promotes his son to military chief. Headline yabwe bwetu bwe yabadde bo bagambye nti Uganda's president Museveni promotes his son to military chief. Amukuzizza era ne bongerako ne bagamba nti although the 49-year-old newankubadde nga omutabani w'emyaka 49 egy'obukulu Old General has in the past denied claims he intends to succeed his father. He has enjoyed a rapid climb through Uganda's army ranks. Newankubadde nga omutabani w'emyaka 49 bulijjo aludde nga yeegaana nti talina nteekateeka yagenda maaso n'okulabika nti asikira taata wabula nti ono mu ngeri eyayiriyiri mu ngeri eya speed azaakula mu rank ez'amagye. Hindu Times bati bagenda maaso n'okuba nti bawandiise omukutu ogwitibwa AFP News ne bagenda maaso n'okuba nti nabo bawandiise ne bagamba nti Uganda's president Museveni promotes his son to military chief. AFP nabo ne bakubawo omutwawo omunene. Kakati ne tuddira omukutu guno ogwitibwa BBC ne bagamba nti Muhoozi Kainerugaba Ugandan president promotes his son to military chief. Babadde ba BBC bonna nga bali wano nga batuludde wano nga bagamba nti bannaye kikigenda maaso UG omutabani bamulengedde kakati yagadoomera. Kale emikutu atulize egy'amawulire eminene ddala nkubuliddeyo egimu ku egisinga okuba eminene ddala bwe gyagenze maaso n'okuba nti gyareactinze gyawandiise ku story yabadde nnene okulabika nti babadde bategeeza nti omukulembeze eggwanga lino omutabani yamwongedde atuliza obuvunaanyizibwa bw'ekika ekyawaggulu ennyo era nga kyekitiibwa ekisinga okuba ekinene mu magye ga wano ng'oggyeko ekikye ekya CIC oli ye commander in chief kati ono ye CDF kakati commander in chief ye taata chief of defense forces CDF ye mwana kaakati nno mukwano gwange atambula ne AKTV okitegedde buli lupapula lwonna oluva mu mawanga ag'enjawulo oba Amerika oba Bufalansa oba Bungereza kaakati amawanga gano gonna okusinziira ku bwo bwe gaalaba ebigenda maaso nga mwami Museveni amaze okubeera nga alonda mutabani we okubeera nga yakulira amagye aga Uganda yonna. Kaakati era bano balumiriza ne bagamba nti wano waaliwo akakodyo ak'okubeera nga mwami Museveni asembeza General Muhoozi Kainerugaba ku mmeeza ennene ennyo asobole okubeera nga amukuba bannayuganda babeere nga bamutegeera buli wamu babeere nga bamumanye. Teweerabira omwaka oguwedde General Muhoozi Kainerugaba ono yakuza birthday ye okwetoolola Uganda yonna naye nga buli we yagendanga yasaasanyanga ssente eza Uganda ezisoba mu kawumbi ya Kalamba ono ng'akuza birthday ye. Kakati birthday zaafuuka birthday ne tuziwulira eggulu ne tuziwulira e Masaka ne tuziwulira e Mbarara ne tuziwulira e Mbale naye ng'omusajja ono ekyaliwo ekituufu
okusinziira ku bannabyabufuzi abakuba ttooki abalengerera ewala bagamba nti ono yali ali mu kwetunda bwetunzi mu bannayuganda basobole okubeera nga bamutegeera kubanga ono tebamumanyi era tebamwagalira ddala. Kyova olaba nga Mwami Museveni waliwo n'enteekateeka empya nakolera akatambi naye nkulaga nga omusajja ono Mwami Museveni ayina kyayagala okufumba akireete mu bannayuganda ng'olwo ffe bannayuganda tetukyalonda mukulembeze wa ggwanga wabula nga tulonda ba MPs. Kakati ba MPs bano bwe tumala okubalonda nga be bagenda okubeera nga bagenda eri mu parliament bo beerondemu omukulembeze anaakulembera ensi Uganda era nga bano bagamba nti ekibiina ekinasinga nga aba MPs abangi mu parliament oba ababaka abangi mu parliament kyekijjanga okwerondamu anaabeeranga akulembera eggwanga Uganda. Kakati njagala okimanyi nti NRM yesinga ababaka abangi mu parliament era ne mu kulonda yejja okusinga abangi kubanga bano n'akalulu bakabba kyere mwenna mwabiraba bano bajjayo emmundu obululu ne babutiikinga kifuba bw'oba oganye mukwano gwange mpuliriza olwo ne kakujjuutuka. Kakati bano bakiyisaawo mu mbeera eno era essaawa yonna bw'owulira nti basazeewo ba MPs bagenda okulonda bakulembeze ffe tulondenga ba MPs teweewuunyanga akakodyo kali kamu kubanga baamala okubeera nga bakuba ttooki ne bamanya nti Muhoozi Kayini Rugaba bannayuganda tebayinza kubeera nga bamulonda okubeera nga munnange abaweereza oba abakulembera kubanga ono tebamwagala tebamulabamu bukulembeze bwonna okusinziira ne ku Mwami Museveni ku bbanga lyamaze mu bukulembeze. Bannayuganda bangi batya bagamba nti ono naye ayinza okubafuukira ettabbu n'asalawo naga sijja kuvaako n'amala emyaka taata we gy'amaze kubanga taata we akunukiriza emyaka 4 kakati n'ono bw'anajja naye n'ayagala afugaana kitegeeza nti famire emu eyinza okufuga Uganda okubeera nga egifuga emyaka egisukka mu 8 kirambirira. Kakati bannayuganda bagamba nti okusinziira ku bino bye balabye tebayinza kubeera nga bakkiriza kino kikafuuwe Mwami Muhoozi oba Jeno Muhoozi okubeera nga abakulembera. Kati Mwami Museveni kwe kusalawo n'abeetawo olukujjukujju n'agamba nti mugenda kuddamu kulonda pulezidenti nga bannayuganda eri eddembe ndibaggyeko mugenda kulonda ba MPs bano be bajja okubalondola omukulembeze anaabakulemberanga. Masi mabega w'omuzindaalo tubadde ffenna tukwatagane mu addako Ssaabasajja Kabaka Wangale twongera okumubanja n'ogamba nti free all political prisoners.